Omanyi enjove biro zirwanira ate abasinga okufunamu obuzibu bwe busubi. Wiiki ewedde Sheikh Umar yalumba mugaga munne n'abaako obugambo obuwoomu n'obutali bwomu bwe yamusindikira n'omugagga yazizza omuliro. Katugenda kuba nga twogerako ne Sheikh atubuulire kiggwa kati oba kiggwa ddi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi Sheikh Umar omusomi w'edduwa okuva Nansana Masitowa ku Ngabo stage. Ndi musanyufu nnyo nno okulabanga tugenda otandikira Seeka. Omugagga yatugambye nti n'erinnya tulekera okuyituma Seeka tukite ddala musamize kozi nti nno gwe toyina tosoma dduwa nti amayembe gafuluka. Alhamdulillah enno nze natonolidde omwami omugagga munnange mukadde wange mukulu Lwasa atuswaze eno ng'abagagga n'enseka nga ndaba ayogera nti amayembe gafuluka n'enseka ne ng'aba bannange. Omusajja Lwasa omukyala bwa mukyawa Diana Nabatanza asazeewo okugwira ddala ddalu. Oyinza otya okugamba nze omusajja munnaddiini nti nalina amayembe ate amayembe ne gafuluka? Enno abantu bangi abalowooza ng'omusajja omugagga oyo Lwasa oba abantu bangi abalowooza nga Lwasa ti Sheikh Umar nina amayembe. Ekisooka basooka ne beebuuza nti amaanyi ngajjawa agasomera abantu edduwa. Bantu bangi kyabasukkako si Lwasa yekka. So bwe kibasukkako batunula ne beebuuza amaanyi ngajjawa ag'ennyambisa okusomera abantu edduwa ne batereera ne batandika okumbatiza nti nina amajiini era mwabalaba abantu aboogera nti nina amajiini ate nina emisambwa ate nina amayembe. Kati Lwasa bw'avaayo nagamba nti nina amayembe agaafuluka nze ndowooza aba agudde eddalu kubanga bwe mbanga ndi musajja munnaddiini nsomera abantu dduwa nkozesa Qur'ani novaayo nogamba nina amajiini nina amayembe nze nyinza okugamba nti amayembe gange ndowooza ye Qur'ani yange amayembe gange tegafuluka nga nkyagalina. Era bw'oba okituttenga Lwasa bwakugamba nti ndi mulogo abooluganda nkyali mulogo amayembe gange tegafulukanga. Lwaki? Qur'ani nkyagirina. Qur'ani weeri ntambula nayo kyakubiri. Aisha jangompe Qur'ani yange wano mbalage ku jjembe lyange wano. Aisha jangompe Qur'ani yange wano ngenda kubalaga ku jjembe lyange oba amayembe gange ge bayita amayembe gange nga ye Qur'ani yange. Kyakubiri bwe mbanga ngisomye nagikwata ne mutwe manya ne mutima mu mutwe mu kifuba mweri mu mubiri kati amayembe gange ntambula nago tegafulukanga. Bwe gaba gaafuluka nsobola okuyimirira wano n'ensoma edduwa ne mmanya nti omuntu gwe basindikidde ebyokola ngenda musomera dduwa ki a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma halaka ago ge mayembe gange n'omuggyako amayembe ne gamuvaako wali n'omusomera ndetera Qur'ani yange awo n'omuggyako oba n'oyimirira mu Qur'ani n'omugamba nti ngenda kusomera dduwa ki n'osomayo aya emu nti wa antum hashadu halaka anisama ubana harafa asan kahafa sawaha wal jibara arusaha. Lwasa olw'amayembe gange gagenda Seeka ndowooza kati okakasizza Lwasa nti n'amayembe gokyagayina. Yagambye n'ogamba nti waggwamu tolina nakwetaba mu ntalo z'abagagga embu nno amayembe ge gagenda gagenderako ne ssente. Alhamdulillah kakati nno bagamba nti naggwamu galo ge mayembe gange abooluganda ge mulaba lino ly'ejjembe lyange ekkulu ku Qur'ani. Era lino ly'ejjembe lyensinziiramu okusabira abantu ne bafuna ssente. Kaakati bwe mbeera nga lino ly'ejjembe lyensinziiramu okusabira abantu ne bafuna ssente nange ly'ejjembe lye neeyambisa ne neesabira ne nfuna ssente. Kati Lwasa bw'oba ogamba mbu nno sisaana nakweyita mu lubu lw'abagagga abaffe Qur'ani yagenda yaggwawo teriiwo mu mutima yavaamu abaffe bwengisoma Katonda yavaayo mu ggulu takyaliyo. Enno njagala mbabuulire mwenna abali eyo abalabye ku Lwasa nga ayogera ebitategeerekeka aggyemu engoye temukuba ekizibu ekiri ku mugagga munnange oyo. Nkimanyi nti omukyala Nabatanzi yamukyawa n'agwa eddalu ate nabawooninga luli ne mbagamba nti Lwasa nga nakalaba yakatandika okuwasa omukazi oyo omugole ayingiddewo ne bagamba no omugole oyo tebamuwasizza nti bamwagala tebawasizza mugole oyo nti mukyala mulungi la nono Lwasa amuwasizza lwa nsonga ki omutwe gutandise okwonooneka. Ne mbeegayirira muleete wano Lwasa musomereddwa because Qur'ani njirina eno Qur'ani gye nsobola okusomera abadde atabusa omutwe agudde eddalu n'otereera era gye neeyambisa okujjanjaba emusikatisi ne mbagamba mundeetere Lwasa mwagaana ne mbagamba muba muganye mutunule munaabiraba mwagenza okubiraba
ng'ekyalisembyeyo ate kye yakulembeza engoye aziggyemu azitadde eri abooluganda Lwasa ebyo tabikola nti kuba abyagala naye omutwe gwatabuka mulaba byagenda bira tebikwatagana ng'omuntu ogamba abantu nti ate abantu abasomereddwa ne bafuna ssente ate ye ssente zamuggwako nze ompita ng'omusamize akuyita jangu nkusamirira ofuna obugagga nga ye omusanze mu lugabire nze ndi wanjawulo kugamba jangu nkusomereddwa ofune ssente ng'edduwa ntuula na mukalina wano mwengisomera naawe n'ogenda n'ofuna ssente n'ozimba kalina ndi wanjawulo. Yes. Kwensonga yennyini abantu bavudde ne bakulumba ne bagamba nti no omuntu gwe tumanyi nga Sheikh ate okuba nga ate yakulembeddemu okuba nga abody shaminga mugagga munne musajja munne mbwe ekintu kyakoze kyadde kya buswavu nnyo okudda ku ntimbe n'olangira omusajja nga walina akanyenkuuli. Kituswaza abooluganda ate nze nga Sheikh Umar njagaliza abantu saagala kulaba muntu munnange nga ali eyo nga yalibadde n'ekintu ekirungi ate nga alina kibi. Kati olwaleero omugagga Lwasa yaba kutambulera n'ajaanika nti abagagga ffenna tulina obuntu bunyiikuuli okitegeera bulungi. Kati bwe sivaayo kumwaŋŋanga nga ndaba yeeyambudde akantu ayina kasundo kakiribiiti bwe kati abantu abakyala abali eyo abawala balowoozesa abantu nti ffenna abagagga tulina obuntu bunyiikuuli bwe butyo kumbe si bwe kiri. Bano abakyala be mulaba tebatwagalako bulungi bwaffe batwagalako ssente zaffe batwagalako waako oyo. Kati aba atugobera abakyala abaali twagadde nti tulina waaka ne badduka buddusi. Kyakubiri mugagga munnange oyo omwami Lwasa nyina okuvaayo ne mwataakinga nga nze lwa nsonga ki tibwentuula ajja kulowoozesa abantu ti abagagga ffenna tulina obuntu bwe buti kumbe ffe tulina anakonda waliwo ebyatunywa ebitugaana okugejja. Nze singa ndi munene nnyo naye nyina paati emu eyanywa kaakati bwe ndaba Lwasa nga ye avuddeyo ayanisa akantu ke bwe kati kalinga kakiribindi mbw ate wuuyo omugagga era omuntu addawo naga abagagga bonna bwe babeera sijja kugenda eyo nyina okuvaayo nga nze Sheikh Umar. Kati mwabannenya lwaki nvaayo nyina okuvaayo ne mbagamba abantu bannange ffeno waliyo ebyatunywa waaka tumuyina anakonda tuzirina tutegera tuyinza ziraga mu kamera ng'oli Lwasa lwaki aziraga mu kamera ku mutwe alinako ekikyamu. Yesogedde ku bakyala tugambe nti naawe walina omuyimbi gwali weeteze ne bigaana buganyi n'omusuubiza n'emmotoka tetwagirabako. Barakallahu fikum jazakallahu khaira. Kati ebyo mbadde nga mbiwulira abooluganda nti era Bettina Sheikh Umar yawa Bettina emmotoka ate era Bettina beeyagala ne Sheikh Umar. Bettina ye yagoba ajati eyali mu kalina ono era Bettina bawolokosezza bingi naye Allah mulungi nti Bettina yennyini yavuddeyo n'abagamba amazima nti tansisinkanangako tandabanga nako. Nze okuvaayo okuwa Bettina emmotoka omukyala mwannyinaze Irene Namatovu ye yavaayo nanneegayirira naŋŋamba muwe emmotoka. Wali weetego ekikyala kino ani Bettina? Barakallah Bettina oli kakyala kalungi nno naye bambi mu benneetega tebaliyo kubanga ekisookera ddala nze bwe mba neetega omukyala nsooka kufuna mu nnamba ye okitegeera. Kati singa mbadde neetega waligambye naaliyeteza eri mwannyinaze Irene Namatovu kubanga nina ennamba ye nina na buli kimu naye Irene Namatovu ye yampa amagezi n'ansaba n'aŋŋamba omukyala muwe emmotoka era nayitamu Irene Namatovu omukyala ne muwe emmotoka era bwe mmala muwe emmotoka nga tugiguze eri mu bondi mukyala Madamu Irene Namatovu n'aŋŋamba nti emmotoka wagimuwadde naye waliwo obuzibu buno na buno na buno. Emmotoka nga bwe tugiwa Bettina saawa eyo egenda muleetera emirerembe ng'obulamu bwe buli mu katyabaga n'aŋŋamba tukwatemu. Emmotoka ereetera ati omuntu anti mwe temubimanyi gomanyi ebizibu gomanyi entalo ezibeera mu entalo ezibeera mu bibiina byabwe tuzinzo ziyita zibbandi. Entalo ezibeera mu zibbandi ozimanyi tozimanyi kati gomanyi entalo ziri mawulire kuba omanyi mawulire. Bettina ali mu zibbandi era maama Irene Namatovu yaginsaba yaŋŋamba nti sooka olindeko emmotoka ogimuwadde emmotoka ya Bettina tevangawo tegibwangako
okugimukwasa tuline kuba twesitese n'olunaku nga tuyise n'abamawulire abazibukedde baani tumukwase emmotoka ye kati ate emmotoka twagisasula era nakati erimu omuddo kitegeeza singa baali bagibanja singa bagitwala dda mwe lwakuba weesiimye togulanga ku mmotoka naye bw'obeera ng'oguze emmotoka neesigala ng'ebanjibwako akakadde ekinene ennyo bakuwa emyezi 3 bw'ebanga tokasasudde mwanattu ne bagitunda naye emmotoka ya Bettina tebanjibwa eri kiyadi emezeemu n'omuddo kati ani ayinza okulekera ssente ze zituulaawo bwe baneesootinga amagezi gempa Bettina gali gamu kulaba maama Irene Namatovu nga bwe yabagambye nti yalabye maama Irene Namatovu ne beesootinga era balinda Lumumba yite ekyabalimba Bettina maama Irene Namatovu ayina ennamba yange nze kyenkuwa kimu genda omulabe mutuule mwogere bwe munaamala okutuula ne mwogera ne maama Irene Namatovu agenda kunkubira ng'amanyi nti bwe tukuwa emmotoka tewali buzibu n'emmotoka yo weerinze nnyina ezange ez'envuga akakona nakagula nga weekali awo tekalina kyekakola nakati kamezeemu n'omuddo mu bondi gyekali tekabanjibwa abagizi batandise okugamba nti nno oba Sheikh takyalina amaanyi nti alina nkwana mbi watandise okwetega Diana kyova olaba olumba Lwasa Diana nno kikyala bwe bagamba nti watandise okukyetega nakyo kirungi by the way ate kati bw'otunuulira akantu ng'aka Lwasa n'otunuulira ne Diana oyinza okutwala emisinde naye mukwano gwange Lwasa namulaba dde ekizibu kye nga kyaki Diana Nabatanzi yanyooma obusente bwe Diana ye nga ye alina omuntu gw'ayagala so si busente bwa Lwasa kati nze ntya nnyo okuswala nyinza okugenda ewa Nabatanzi nga nange tajja kunjaga tajja kulabawo obusente bwange nga bw'atalabawo bwa Lwasa ye muntu eyalisanya okwegwanyiza Diana Nabatanzi kabeere nze kobeere gwe kabeere nandaba ku TV bw'omutunuulira bw'oti ye mukyala asaana okwegwanyiza buli musajja naddala ng'oyina amaanyi ng'agange Sheikh Umar naddala ng'oyina waaka anakonda nga gwe nnina bw'otunuulira ekikyala nga ki Diana Nabatanzi mwana tuwoota kyegomba oba oliko ekikyamu era ne Lwasa mumusaasire bwe mumulaba ng'agudde eddalu temukuba bambi Diana Nabatanzi si ye mukyala akukyawa n'osigala kyekimu nga tuwumbawumba Omulangila Suna yagambye nti no ku myaka gyo okubanga gwelinayo tukalina tumu ye ku myaka gye alina kalina ze bbi ate n'ebyala bijja embunno tuddangamu okumwesimbamu barakallahu fikum jazakallahu khaira omulambo gwa Suna Omulangila Suna nga bwe yabagambye banange nze naggwamu ne tukalina tebabagamba natwe si twange baatutwala ate mu nsi mwonna nabaddemu ne tukalina tukabaatwala kati sirina ne wano ndowooza nnyini wagenda kutwala banange nze sirina nze ndi mwavu Suna yayina naye Suna alina mugenderere ebintu bye yatugambye yabalaze ennyumba ey'omukyalo n'agenda abalaga ennyumba endala lwaguuga ti era ye waakabi kakati nno njagala nkakasa abalabi ba STV nti Suna tabasiriwalirako because Suna talina bizimbe ebyo byabagamba okumanya tabirina mumusooke mutunuulire Suna from day one up to eno gyali olunaku lwe yasooka okuyingira mu kuyimba n'aguluba n'okuyimba ne kugaana every day mwaka ku mwaka Suna abeera upcoming nakati eno gyali Suna mumumanyi nti bwakuba akayimba n'akayiiya bw'ati ekiro essaawa zigenda okuwera 5 nga ku buleediyo ku TV yabatuuseeko dda olaba akaleeta ku TV mukakube audio nga tanakakolera na video Suna ye muntu agula engatto n'abayita ab'amawulire mwe n'aba STV mujje TV gundi mujje manange mujje nakoze eki naguzeeyo engatto oyo ye Suna ayinza okugula epoloti etuddeko ennyumba eri n'asirika poloti eri mu miliyoni 8 Suna n'agigula n'asirika Suna yeyo n'azimbako ekizimbe ekyo kimwalabye fulemu n'azimba kolomu n'azimba effule ey'okubiri ey'okusatu nga ye mugiraba nga ye Suna n'asirika nga ne bwagula akasaawa abayita ab'amawulire mutwale essaawa yange ndowooza mwalabye moloka gy'abalaga nina emmotoka yino Range Rover etali yiye ey'omukazi era tugamba oba yange kale oba si yammwe mugitwale lwaki Suna ennyumba eyo bw'ebeera yiyo tusirise emimwa otulage ekyapa nga kiri mmanyago oba agreement kwetudde ffe tubunire Suna bw'olaga ekyapa ekituddeko ennyumba eyo ng'eri mu manyago nze Sheikh Umar omusomi w'edduwa ennansana emyaka gyonna aludde ng'asomera abantu edduwa ez'ebyewuunyo Suna n'olaga ennyumba eyo ekyapa ekyo oba agreement kwetudde ng'eri mmanyago
Ssuuna ngenda kuva mu kusomera abantu edduwa, ngenda kwetondera abantu bensomedde edduwa bonna okubeekongerako nti mbadde nsoma dduwa. Nade manyo genda gamba nti nno kasita aje ekyapa bogenda bo obukadde 5 oba 10 bogenda omusimba. Ate nga yabagambye nti naggwamu kakati obukadde 10 nabujjawa. Naggwamu abooluganda mulabi wa STV ali eyo bannange naggwamu. Naye nga seetaaga kusondera naye ng'ekyamazima bannange naggwamu ze sirina kennina wano olwaleero nnyiniwo ne bw'ayagala ngobawo ŋŋende ne ntambuza na bigere eyo kati yate Ssuuna munnange alinamu atambulira mu Range Rover yaguze ne yazimbye ne kalina n'ennyumba yabe ey'abakadde be yagimaliriza oyo ye Ssuuna kati alinamu. Ngatumba obubaka ki bw'osindikira Omulangira Ssuuna gwe gw'oyise Omulambo Ssuuna ne mugagga muno Lwasa? Obubaka bwensindikira Omulambo gwa Ssuuna ngenda kusaba ekintu kimu nti weetereze, kakkana, tuula wansi, okimanyi bulungi nti nze Lwasa gwe yayise ayina amayembe agatakola agaafuluka, gwe wennyini Ssuuna wannyiiza ne nnyiiga. Ne nkugamba nkunyiigidde ne nkuteekako edduwa ez'ekikolimo kuba mmanyi bwe zisomebwa era Ssuuna nakkolimira nga mpise mu dduwa. Ssuuna obubaka bwenkuwa tambula ojje weetonde onneetondere nze nga Grace Kani bwe yakola. Grace Kani yasooka kumpalampa nga bw'ompalampa nankuba nampalampa ne muwa amagezi ne mugamba ajje yeetonde era n'agula kilo y'omuceere 2 ne kilo y'ennyama emu n'ajja wano n'afumba omuceere ogwo gwe tuyita obuwalli ne musomera edduwa. Olwo Grace Kani n'atereera kati yafunye n'omusajja omugagga alinamu kasente. Kati gwe Ssuuna bw'otajja kunneetondera ogenda kufa ng'opapala, ogenda kufa ng'obukuta. Naye nze nnina ekisa jangu nneetondere lwatu oba ojjanga Grace Kani bwe yakola nze nja kusonyiwa awo olyoka olabe nga bigenda mu maaso. Naye awatali ekyo ojja kulwawo nnyo nga weekwata ebizimbe by'abakazi abakadde b'oyendako ng'ate si bibyo. Ofunemu obwongo obukulaga nti okaddiye kati okuze Ssuuna kati alina n'abazzukulu. Abaana bo bakulaba tuli ku TV tukuyita Omulambo gwa Ssuuna kyokka wazaala. Naye ekikuleetera ekyo kiki? Bwongo obutakola opapala na kino opapala na kiri yegwe omuntu eyakula emyaka naye ng'obwongo tolina. Bannange Ssuuna otuswaza weddeko oba Ssuuna aliko obuzibu nga muloge. Bane mumundeetere naye oba nsooke mujjanja ekisaka kinkwate. Manager wa Ssuuna oba yegwe Jojo mpulira Jojo manager wa Ssuuna bambi sooka ondeetere ku Ssuuna musomere ku dduwa ekisaka kisooke kinziremu sooke mukebereko. Musajja ayinza okuba yatabuka omutwe ng'alinga ono Lwasa ffeno tuguluba tumanyi tulira muntu mulamu kumbe yatabuka omutwe.